Kizibu nnyo ennaku zino okusanga omuvubuka ow'emyaka egyo nga yeekute ku Mukama. Ndowooza byonna mu birabo ebitambula mu ggwanga. Era bw'oba olina omwana wo nga talinga Muhumuza, weekebere. Kizibu nnyo omuzadde okutunula mu ntaana y'omwana. Abakristaayo nga bwe tuli mu kiseera ky'okusiiba, Mukama yasazeewo atwale Muhumuza mu kiseera ky'okusiiba. Nsaba Muhumuza. But it is so sad that today we are seeing him off when he's no longer. May his soul rest in peace. We love you all, those who have come to help us, to encourage us, to be with us. Mukutano ng'enkeera lwafuna akabenje yankubira essimu ku ssaawa 5 ez'ekiro. Essimu eyo saasobola kugikwata kuba nali neebase. Mba nva ewaka ngenda okukola Lwomukaaga. Zaali ssaawa 1 n'eddakiika 26. Nali nteekateeka nti bwe nnaatuuka ku mulimu nkubire Edward. Nafuna ssimu ya muntu mulala nga nkubira nga ngamba nti Edward yafiiridde mu kabenje ku Entebbe-Express. Yambuuza obanga mumanyi ne mugamba mumanyi. Napapa kuba nali nvuga nange kaabula katanve ku kkubo. Bwe namala okusiba n'ensooka ndowooza ne nziramu okukubira omukulu ono ne mubuuza nkakasa oba byayogera bituufu, ne mugamba nedda olabika onnimba, mbuulira abadde mu mmotoka ki. Omukulu n'aŋŋamba nti paso ya maroon. Ne mpanika emikono ne mmanya nti mukwano gwange agenze. Naye ng'ekibuuzo kye neebuuza nti yabadde aŋŋamba kyekiro oba yabadde aŋŋamba kumuvugako gye yabadde alaga. N'essaawa yakakati kikyanimenya. Kiruma omuntu ayakera ku makyanga mulamu bwe zaawera essaawa 3 nga tasobola kwesalirawo gy'alaga. Ffe nga ffe tusalawo twakutwale wano, ffe tugende wano, ate n'ekirala tuteeketeeko okuziika. Kiruma Edi, Mukama akumuze emirembe. Mukama akumuze emirembe, tugenda kusubwa tewali kyakukola naye Mukama bw'atu yategese. Era tulina essuubi ky'oba oli awo yakututte kubanga ayagala omukolera emirimu. Katonda abantu abalungi abeetaaga. Eyinza okuba nga ensonga lwaki yakututte. Eyo gy'ogenze Mukama akwanirize, akukuume, era ne famire tuli wamu nammwe. Mukama abagumye. Mwebale nnyo, mwebaliddala. And clever. He didn't have that exaggerated self-importance because he was a TV person. No. He was down to earth. He was so committed. He loved his job. He loved his friends. He had out of humor. Even in those tense moments in the newsroom, everybody could crack a joke and we all laughed. He lightened up the newsroom. It's very sad, Eddie, that we are here to say goodbye to you. It's not the best in brain and in the dress code. Is the man who will always be missed. I will not take much time, but we pray for the family. We do stand in solidarity with especially the NTV newsroom, the entire crime reporters and the media fraternity during this trying moment. He meant so much to us all. It is really disturbing that he died in an accident while heading for Baitu nagaruka na yetera nagamba Mukama tutwine busobozi bwo kumugamba hatukora kinu rundi koleke ikyagonza nikyarukora kandi ine nsonga habwake nakikora na habweki ikitwe kitusemeriye gukora tugamba Mukama ibara lye rukoleke yebazibwe rundi risimwe. Edward nanga abadde ayimirira ku TV nga reportinga amawulire nange nga ngamba nina mukwano gwange yasoma wadde nze saasoma otuukayo naye nange mulina bwe mbadde nnemererwa okuyimirirawo nga mukubira essimu nga mugamba jangu oyimirire wano era nga ayimirira ate bw'atuukawo
era nga buli omu nange nga ntya nange nina mukwano gwange ate muganda wange, naye saawa zino tugenda muwerekera. Edward Muhumuza itwe tulina okushashaka nka famire waitu masumbuku obe nokuguma nabwoli mukama kwakuhagaruka akwaka kandi takakwaka ekyatakuhere nohabwekyo okwegatta oba okukungubagirako famire ya muganda waffe kati omugenzi Muhumuza Edward. Amannya nze bingana Busunjo Town Council Mityana. Obubaka obw'okusaasira Ntale John, omusumba Ntale John n'omukyala wamu n'ekkanisa batuuse okusaasira eri famire eno olw'okuviibwako omwana waabwe kitalo ddala kandi basobola kwirukirra n'emitwalo 6 kandi n'abataka nabo bairukirra n'emitwalo 8 na siringi 6. habwa obwire byona tinkujja kubisoma baitu ekikuru Busunjo Church Christian Church basobola kwirukirra n'emitwalo 6 kandi abataka bairukirra n'emitwalo 8 na 6. Ntugenda mu part end church ya Butoke babe nibetekaniza then na church ya Kampala mutemuni. Yes, tulio tugenda maiso na program ya kiro kinu. We are sending brother Edward Muhumuza. Yes, thank you Nation Group. As if other groups bakiragira akazina, I don't know if you have any song as Nation Media Group. If you had it, I would give you chance. Mukazina of the sending off Edward Muhumuza. Nation Media Group, Amberali NTV Spark Monitor, KFM Dembe na East African. Baliyo niwateka ekyacho kyabo. Obu niwateka heriso lyokumalira. They are paying the last respect to Edward Muhumuza. Omurangira Philip kuruga mu TV yaitu ya hanu. Webale kuba naitwe. Nakusabira aba Kampala Central mwemere badde nerabida mu bannange
Kaseera kano kazibu nnyo Katonda waffe tubeere bakakkamu mu bulamu buno obw'ensi. Be humble. Teweegulumiza. Of course, Edward has been that kind and a friend to many. Mukama abanga alina waakugulumiza n'akuteekako awantu wonna mu office gy'oli mutobeera wa kitalo. Beera mukakamu ate be approachable. A fellow woman looking at another woman and saying, "Oh, sweetheart," nonsense. Sweetheart, from where? This is now a matter of the nation, and people have to discuss it in the parliament. Binona biraga Yesu Kristo ajaba sebo ne banyabo. And they have started to go starting with our little children, our babies, unbelievable, in the nursery school, in the primary schools, in the secondary schools. Ugandans, let us stand for what is right. Hallelujah.